wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ngiraga obubbi obugenda maaso Anita Mongo bwakulembedde mu Parliament naye tewali asobola mugambako mu kifo ky'omugambako oba okukola ng'omukulembeze bwe yandikoze Museveni Mwamulabi bwe yavuddeyo yawaanye Bawaane bwe yavaayo okwogera ku byenguzi yawaana bwanya Anita Mongo yamudifendinga bu defendinzi n'amupromotinga n'omupromotinga mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Mongo bonna baatya abakumi b'amateeka abapoliisi n'ebitongole ebikwatagana ku nsonga eyo bonna bamutya. Ekyenjawulo gy'ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalonkomi ate bo be bali mu kudduka be bali mu kwekweka abamu bawaŋŋanguse n'okuwaŋŋanguka kubanga bazza omusango gwa Nagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Mongo ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne Speaker wa Parliament ne Vice President n'abalala bangi nnyo siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera naye ate ng'ababbi bennyini bo babakuza abalala be beefuula nti babakuba ku nsoloboto nti babasibayo saawa busaawa ne babata. Obwo bonna bonna kozesa lyanyi obwo bonna bubbi obwo bonna butaswala eyo yonna yonna impunity. Bwe tunakifuna ekigambo ekitegerekeka amangu naddala eri abato tunakikozesa naye obwo bonna bubbi obwo bonna butagambwako obwo bonna bwakwefuula naggwano. Olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso poliisi tesobola kugamba ku Anita Mongo. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezaako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalirizi wa gavumenti asirise ate oyo bayongedde ne bamugubika omugaati mukama nga gwe bayita service award naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Mongo ayitebye. DPP tasobola kugula musango ku Anita Mongo kubanga bonna bonna babasirisa babakakanya. Omubaka wa Parliament yenna agezaako okusitula eddoboozi lye okwogera ku bubbi obukulemberwa Anita Mongo. Mulabye ebyo bamukola bamusirisa bamuvuvuba bamuswazaswaza bamunyooma. Mwalaba Anita Mongo ng'agamba Honorable Ssekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense bya kigwagwa. Obwo bwonna bwanaggwano eyo yonna impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Mongo agenda maaso kweyagaliramu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu bannayuganda nga bwazisipending ebweru w'eggwanga bwazinvesting ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako. Y'ensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free batambula teri abagambako batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakozi ebyobuwemu ebiswazi ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuziza n'amufuula RDC owewaffe Gomba. Bwebwo obutagambwako obwanaggwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ery'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa. Mwalaba mukyala wa Ngadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okuleepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba bo tebaliyo bakiwaani. Kaakati eyo tebayita impunity basebo ne bannyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'okugezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obwanaggwano eyo impunity basebo ne bannyabo. So mu mbeera eyo abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka, either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso n'okwegobako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga babagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu
ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga getukolagana nabo bwabwe international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni sente gegayimirizaawo gavumenti eno kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mu mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'eby'abantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka sente zaffe gye bainvestinga sente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda, bagende mu malwaliro gaffe, batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano, n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Njagala bebaza olw'okumpuliriza era ngenda kubasaba abalina ebibuuzo mubimbuuze basebo ne banyamwe balimu. Yes, morning once again. We are having 30 minutes, so kindly let's be smart. Shoot your question, then we can answer. Yes, Solomon. Richard. All right, sir. Yes, Honorable, did you say the sanction currently on Among and the team is fruits of your continuous call as an UP an opposition party? We are taking 5 yes or no? Honorable, 2 questions from me. First is... Wait. Yes, sir. Please go ahead. The first is, there have been questions from the general public, especially when there was an uproar on the alleged, which you, the opposition, have confirmed to be corruption in Parliament. We, however, haven't seen the body of opposition coming up to ask the Speaker of Parliament to step down on the allegations. We've seen in other countries like South Africa, it has happened, and the Speaker is in court. How come the Ugandan opposition hasn't done the same? My second is, you seem, and it has been quite evident, that many of the channels of asking for human rights accountability, say the human rights bodies, courts, have not done much in addressing the continuous abductions, disappearances, but also the people who are still in court. What other mechanisms and forms are you using to get this addressed? Okay, thank you. Sama Uganda nkola ne Sama Uganda Media. Mr. President, abantu abasinga badde balowooza nti ogende bweru nga ogenze kuyibuuzibwa bakakujja ku bantu ogende bungereza, so beebuuze kino wakikoze etya okubeerawo amangu, wali wateekayo dde okusaba kuno oba kubanga kodde tulaba otadde emisango mukotiyosi otanikuamangu, so kisobodde kitya okubeerawo amangu era waliwo abalala n'abaana agenda nga netamu obwabadde bwekimagose. Yes, Mark. Amanya Mpanga Charles nkola ne Map Media. President, twalabye envumbo eyateekeddwa ku Speaker wa Parliament ne ba ministers abamu. Bannayuganda beesunge nti entegeka yonna weeri ey'okuteeka ku General Museveni envumbo. Okay, let's first have those answers, then we come for the second one. Thank you very much. Maybe I'll answer the questions both in English and in Uganda. Sanctions, are they fruits of our engagement? Definitely yes, and it was tweeted by the Speaker of the UK Parliament. It was also tweeted by some other members of Parliament that indeed this followed our engagement the last time I was in the UK. So yes, these are fruits of our,
and other engagements, because it's not just us. It's so many Ugandans that are pushing for action from the international community, and not only the UK or the European Union, but the United States as well, and many other development partners. These are calls that we've been making for so long, and we are glad that now the international community, particularly the UK, is moving from strongly worded statements to strong moves of action. Bambuziza oba embumbo zino oba nati zino zavudde ku kwatagana oba ku nsinkana zetwabaddemu e Bungereza, era ansa yange ejja kubeera nti ye ffe twagiwunyisizza. Anayisifika ebbanga ddene bannayuganda babadde balaajana ebimwogera ku Twitter ne mutaaginga UK government, ne mutaaginga ba MPs bikola. The things that you do on Twitter, on Facebook, on Instagram, on social media, and call out and request and tag these MPs, they actually work. Don't stop. So when I went to the UK, because in Uganda, when against the UK munsinkana zino, twayongedde bongezi tofaali kwekyo ekibadde kizimbibwa ebbanga lyonna, era nga bwe mwalabye abakulembeze baayo nga muli ne Speaker wa Parliament ya UK bavuddeyo ne babategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana ne ttiimu yaffe basazeewo ne bateekenga action eyo. So yes, kikolera ddala era temulekeraawo, si ffe ffekka wabula ffe tukulembera bukulembezi ku making sure tugusa kye mubadde mulaajanira ebbanga lyonna. Derek has asked, the opposition has not asked Anita Among to resign. Why? That actually is not true. You remember our leader and disempowered, and therefore they are not able to hold Anita Among to account. You saw how one of them actually was bribed with the service award. So our leader of opposition took steps, but as you know, he's always fought left, right, and center. But yes, there's also been members of the opposition, some from our own party, supporting this corruption, supporting this impunity, and speaking out against, these sanctions. That is a shame, that is a disappointment. But many of them are compromised. The parliament is a clearing house, that nobody is going to see the impunity of Anita Among, nobody is going to see our corruption, and those that see our corruption are quickly silenced and humiliated. So yes, our leader of opposition on our behalf has been and continues to do all that is possible under the circumstances. Derek abuziza nti opposition tenavaayo kusaba Anita Among okulekulira. Twakikola dda, twakikola mu kapasite yaffe ng'abatali mu parliament, naye n'omukulembeze waffe mu parliament, Right Honorable Joel Ssenyonyi, mulabye ng'agezaako okuyita mu makubo gonna agasoboka. Ne munakikkiriziganya nange nti ebitongole byonna byawangibwa, byasirisibwa, byakulibwamu amannyo. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli basanyufu nti basobola okuwamba ebitongole byawano, naye ate eby'e Bulaaya tebasobola biwamba. Ensonga lwaki byo tusanyuse nti birina kye bikoze. Oba oli awo parliament yaffe bw'eneeterera tutunafuna enfuga ey'amateeka, ababbi abo bajja kisasulira. Naye era kituufu nti waliwo ne bannaffe abamu abali mu opposition naye ngo balaba baavuddeyo okuwagira Anita Among n'obubbi bwe, wabalabye nti tebaagala kwogera ku bubbi bw'amabaati, ng'ate y'ensonga eyagobeseza Anita Among ne babbi banne e Bungereza, era ensonga egenda obagobesebwa alala. So ekyo kikulaga nti baagulibwa, oba abamu baalya, oba abamu baatiisibwatiisibwa, naye abo abawagira obubbi n'obukenuzi tebatukiikirira. Abakiikirira beebo abawagira ebiruma n'ebinyigiriza bannayuganda okuggwawo. What other mechanisms are we using about missing people following the fact that we've not yet gotten fruits? Yes, we've not